kirimu Oluganda olw'edda naye nga kirimu engero, kirimu ebisoko, kirimu ebyavaayo, mulimu ennono, mulimu ebizizo, mulimu obulombolombo, mulimu ebintu bingi nnyo. Kakati waliwo ennono z'ebintu, ennono tutegeeza ensibuko nti waliwo tuli kakugeze Nabulagala. Nabulagala lwaki batumawo Nabulagala? Kwegamba ebintu ng'ebyo ojja kubisanga mu kitabo kino. Kasubi lwaki bamutuma Kasubi? Ekitabo kinnyonnyodde bingi nnyo. Omuyizi akola ekibuuzo eky'olulimi Oluganda waakiri kirungi akyegulire akyegulireko. Ekitabo kino kiri mu Angelina Bookshop. Mu Angelina Bookshop dduuka gundi abasinga mulimanyi awo Mukwana Arcade ku Bentonga Street kumpi ne Park Nkadde Mall. Edduuka egiti 89 kirina mu New Styles Bookshop. Omuzadde asobola okukigulira omuyizi nga kasa. N'omuyizi bw'abanga alina ensimbi asobola okukyegulira kyaliva lukumi. Kirina mu New Styles Bookshop. New Styles Bookshop yinjira wa. Edduuka lino erya New Styles Bookshop liri ku Park Nkadde awasimba emmotoka eziyita ku Lwentebe. Ate ne Masaka mu Buddu era nayo gyekiri ojja kugisanga ku Elgin Road oba Elgin Street kumpi ne Radio Buddu kulyana Tropical Bank oba ku Omuyizi. Kyawandiikibwa nze omusomesa bwe mulaba abeesimbyeko gy'alimu omukazi ajjula muwogo nze nakiwandiika era kyakafuluma kirongozeddwa mu ggwanga ya South Africa nga 19 Desemba omwaka 2000. Ebyo mbadde njagala okubagamba bwe bubaka bwange.